إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soso okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala oyena nyini matenda amajjuvu era amalungi. Tuzizaako okusalira Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam eyatwagaliza ebirungi nga teri kalungi konna kakusembeza eri Allah okujjako nga yakakulagirira, ate era teri nsonga yonna ekwesambya Allah okujjako nga nayo yagitubuulira sallallahu alayhi wasallam. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okumusalira sallallahu alayhi wasallam, tutambula n'omusomo gwaffe ogukwatagana ne 40 nasiha li islahi albuyut, ebigambo oba ensonga 40 ezawandikibwa omu ku bayivu eziyinza otuyambako mu kulaba nga tulongoosa amayumba gaffe oba amaka gaffe. Ensonga zino ziri 40. Omulundi ogwayita twayogera ku nsonga eye15, tugenda kwogera ku ya 16. Ensonga eno ekwatagana ne omuwandiisi kye yayita mulahadhat au diqqa fi mulahadhat ahlul bait. Ekigambo kino ekitegeeza nti nga ggwe oba nga mmwe abazadde muteekeddwa okubanga mutunula n'eriiso ejjogi bweba mwagala amaka galongooke, okutunuulira embeera z'abantu b'omu maka omu ku omu. Lwaki yayogera ku nsonga eno ey'okutunuulira abantu b'awaka, okubalondoola? Nga tetunnayingira ku nsonga Sheikh gye yayogera wano, njagala okubajjukiza titeri kintu kya bbeeyi Allah kyagenda kuwa muntu yawma alqiyama nga Allah kuwa okubanga akuwadde ekyengero eky'okuyingira ejjana wamu n'ezzadde lyo lyonna. Ekintu ekigenda okusinga okuba ekyebbeeyi mu bulamu bwo Allah kyagenda okukuwa kwe kubanga akuyingiza ejjana wamu n'ezzadde lyo n'abantu bo bonna ng'obalabako. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu surati Tur aya 21, walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in
bima kasaba rahin. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti walladhina amanu, abantu abo abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, obukkiriza ne babanga tebabukomezza ku bo bokka, wabula ne basala amagezi gonna ageetaagisa okulaba nga ezzadde lyabwe litambulira mu buufu bwabwe, n'okirwanako okulaba nga omwana we atambulira mu buufu bwo, n'agokugoberera mu bukkiriza. walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum, ne mubanga mugobereddwa ezzadde lyammwe, Allah agamba nti alhaqna bihim dhurriyyatahum, tugenda basisinkanya n'abaana bammwe ne famire yammwe. naye nga wama alatnahum min amalihim min shay, sina muntu gwe ngenda kendeeza mirimu gye olw'okuba abaana bo bazze katukusooke tukusaleko ku mpeera, abaana bo bagattirize basobole okwegattako. nedda, buli omu tugenda kubanga tumusasula kyasaanidde era empiira gyateekeddwa okufuna. naye abantu bano okulaba nga mujjula essanyu mwenna, gwe ne famire yo, okulaba nga essanyu liba bukaana mwenna mujjana, abantu bano kambakuwe. ekyo kyengera Allah agenda kubanga akiwa abantu abafaayo ennyo okulaba nga balondoola abaana baabwe, balondoola famire zaabwe. kakati okulondoola ezzadde lyo kikwetaagisa okubanga ossaayo ebirowoozo, ossaayo amagezi. abaana bano mbakuumye ntya, mbalabiridde ntya, y'amaka tutebenkedde tutya nga tutebenkera ku ddiini. Allah atugambye nti kullu mri'in bima kasaba rahin, omuntu buli kye yakola gwe musingo gwe, kyekigenda okukununula. bye wakola bye bijja okukununula, gwe gujja okuba omusingo gwe okubanga otaasibwa. nekitegeeza baganda bange abalungi nti bwe tubanga twagala okulaba nga amaka gaffe galongooka, tulina okubanga tussa eriisa ejjogi ku bantu betukola ki, betuwangaala nabo. omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma min abd yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma yamutu wa huwa anhum ghash illa dakhala an-nar aw lam yadkhul al-janna. ekigambo ekyo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti teri muntu yenna, ma min abdin, teri muddu yenna nga yastar'ihi Allahu ra'iyya, Allah nga ayina abantu bakukwasizza, ayina abantu batadde mu mikono gyo, nga gwe olina okulaba nti obalwanirira, obafiiririra mu by'edduniya n'ebya akhira, nojja otuukibwako okufa nga wahuwa anhum ghash, abantu abo bakuweebwa okulabirira nga mu butuufu wabakumpanya, wabalyazaamaanya, okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala naawe agenda kukummejjana. obulyazaamaanya bwe wakola ku bantu bano Allah bwe yakuwa okulabirira, okubanga obassaako ebirowoozo byo, bw'obanga tofuddeeyo Allah n'akutwala nga abantu abo totutte buvunaanyizibwa, bayinza okukulemesa ejjana. bwe abantu betujja okusanga yawma alqiyama nga wandibadde oyitawo okuyingira ejjana naye nga bakwekiiseemu. lwaki wandekerera nga gwe wanninako obuvunaanyizibwa? gwe wanninako obuvunaanyizibwa. bwe mba nsobezza gwe omuntu yali alina okusooka okunnuŋŋamya.
kivulabanga bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abantu abalongoofu bonna basala amagezi okulabanga abantu bano bwe baalinangako obuvunaanyizibwa nga bakola ki? Bababuulirira, babassaako ebirowoozo ebyenjawulo ennyo, ab'amagezi ag'enjawulo ennyo. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakitegeeza ne mu aya endala n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara. Abange mmwe abakkiriza, Allah akowodde bakkiriza, abayise mmwe abakkiriza abatudde wano abawuliriza. Allah bagambye qu anfusakum, mutaase emyoyo gyammwe, mwetaase, mweyambe, mulabe nga muwona omuliro gwa Allah. Qu anfusakum, baani abalala beyazzaako? Wa ahlikum, n'abantu bammwe mubataase kye bayita omuliro. Qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha annaasu walhijaara, enkwe zigenda okugukuma si birala bantu naki? alaiha malaikatun ghiladhun shidadun la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun. Ebyo byonna Allah bikunnyonnyola gwe omukkiriza, akugambye nti bandibadde mugezi ne weetaasa. Tokoma ku kwetaasa gwe wekka, wabula otaase neki? N'abantu bo. Abaana bo baleme kuba nku zigenda kukozesebwa mu muliro, abantu bo baleme kuba nku ezigenda okukozesebwa mu muliro. Qu anfusakum wa ahlikum naara waquduha annaasu walhijaara alaiha malaika. Ogwo muliro ogwogerwako guliko bamalayika. Allah yabatunyumiza ffe tetubalabangako. alaiha malaikatun ghilad shidad, mu bitendo byabwe bakambwe, mu bitendo byabwe bamaanyi. Ekirala la ya'suuna Allah, tebajemera mulezi waabwe, tebajemera Allah, kyonna kyabalagira kyebakola. La ya'suuna Allah ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruun, bakola ebyo bibalagiddwa. Kibola mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu 'ani ra'iyati, mwenna muli balabirizi, mwenna muli balunzi, kyonna kyoba ovunudde makulu, naye ate mwenna mugenda kubuuzibwa kuvunaanyizibwa Allah bwe yabawa. Mwenna mugenda kubuuzibwa, bagenda bitubuuza. Kakati gwalese ezzadde lyo ne litaayaaya, omwana n'atambula n'akola byonna byayagala, yamanyi ensi erikola ki? Ensi eri mugunjula, nga gwe byoyogera nze oyo namuta, oyo mwana yannema, zaaba omumaka bannema nembata, tomanyi kyoyogera. Kubanga singa Allah akugirayo ekifaananyi n'akulaga ekifaananyi ky'abantu b'oyogererako nti abo be bamanyi n'ebizibu byabwe, wandibadde okola buli kyonna ekyetaagisa. Kakati mu bintu bye wandibadde otunuulira ng'omuzadde awaka bwe tuba twagala maka galongooke, ekigambo ekisinga okuba ekikulu ennyo awaka, mulahadhatuhum fi ada sha'air at-ta'abbudiyya. Musiraamu londoola nnyo abantu ba famire yo ku bikwatagana n'ensonga ezikwatagana kusinza Allah waka, ensonga ezikwatagana n'okusinza Allah waka. Ekisookerwako ddala ekirabibwa n'amaaso gaffe yandibadde ki? Naam, tunoolya nnyo esswala y'abaana awaka.
tewandibadde muntu akkiriza baana kulya mmere nga tebannaba kutegeera mutonzi waabwe. Ekyemmere kino bawa kya dduniya, emmere watuwa naye enkolagana yaffe n'omutonzi waffe nga si nnungi, tewatuluŋŋamya. Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera eyo yatuwa amagezi ng'abasiraamu ti abaana, omwana sinzira kuviira ddala eno mu buto bwe ng'omusaamu kigambo kyaki. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati wahum abna 7, mulagira abaana bammwe okusaala essola mu myaka emeka? 7 kulagira. Naye tagambye nti eno wansi tomukubiriza kusaala sola. Omwana myaka 3 myaka 4 essola batandise ogitegeera era batandise okukopa. Yensonga lwaki omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakulagira oba yakukubiriza gwe omusiraamu ti essola yesinga okuba ennungi oluvannyuma lw'essola ezaalaalikibwa y'essola gy'osaalidde waka. Mulowooza lwaki waka? Siraamu tebwandizibye nga tosaaliddeeko sunna waka, terwandizibye nga toyise mwana jangu tusaale. Biina enjawulo, gamba genda osaale ne jangu tusaale. Biina enjawulo ndowooza. Genda osaale ne jangu tusaale biina enjawulo. Mu tarbiya, mu nkuza y'abaana tumugamba jangu tusaale. Tomutuma butumi nti genda osaale, nedda. Kuzimu ku nsobi ze tukola kwe kuba nti ogenze ku masjid okomyewo awaka oba musadde. Kyandibadde kirungi gwe kennyini n'oba ki? N'oba imaamu batusaale. Essola neebanga bagiyonka bagifuna ng'eviira ddala ku kikolo. Tutunuulire essola z'abaana abakazi basaala. Bwe tumala okutunuulira essola z'abaana tutunuulire hatta alwudu, omwana afune wudu okakase nti wudu gy'afunye entuufu. N'abamu tugakasita bamusomesa kuki? Ku ssomero, ewuzi y'okusomera emala. Nedda. Abaana bano tukola puroguramu okulaba tuyingidde tutya nabo mu jjana. Famire yange nyingidde ntya naye jjana. Ekyo Allah kyatusuubizza, ngenda basisinkanya ne famire n'abaana bammwe. Dhurriya kigambo kya Luwabu kitegeeza abaana b'ozaala n'abazzukulu. N'abazzukulu nabo bakola ki? Bayingiramu. Kati tulina okwetegereza ennyo ekintu ekisookera ddala nga ggwe omuzadde kyolina okussaako ennyo essira bw'oba oyagala awaka watereere, kigambo bakiyita ki? Swala oba ibadaati awaka. Bwe twogera ku swala tuyingizaamu emirimu emirala mingi. Omuli salaamu awaka etambula etya? Salaamu bw'oba oyingira salaamu, bw'oba ofuluma otoole ki? Salaamu ziyite ku nnimi z'abaana, kireme kuba kigambo kipya mu matu gaabwe. Olaba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatulaga ku sunna ya salaamu. Sunna ya salaamu tine bw'oba ng'obadde otambula muli babiri, muli bameka? Ne mutambula omuti ne gubaawula wakati wammwe, bwe mwesisinkana mudde mwetoolera essalaamu. Bamukitegedde?
tubadde tutambula babiri, onayita eno nempita eno, omuti ne gutwawula, bwe tuddamu okusisinkana twetoolera essala. Waka salaamu eyina okubanga okuviira ddala mu buto omwana akimanyi nti salaamu kyekiramuso kyaki ekirina okukozesebwa awaka. Taalimuhum sidiq, okubayigiriza kye bayita okwogera amazima. Okwogera amazima ekyo gwe olina okukibasaamu, so si kubatendeka buki. Bwe tuba twagala amaka amalungi agagenda otuyamba nga ne ku nkomerero tugenda genyumirizaamu, tugazimbira wano ku duniya. Tuleme kuba tuyinza kukozesa ekigambo tuleme kuba nga natanaqadh, byetwogera bikoonagana n'ebikolwa byaffe. Omugabo omwana talimba, toteekeddwa kukola ki? Okulimba kuli haramu, tolimba. Naye bakubidde essimu oli akubuuza musiraamu oliwa? Ndi wala. Omunnyonnyola nga bw'oli Kampala Road nzija, ndi ku booda nzija musiraamu nninda, naye wano omwana omukubiriza akulaba oli waka, naye omugamba oli kuki? Kati byogera byawukanira ddala ne byokola. Eyo tanaqudh, mu lwabu tukiyita tanaqudh. Ebigambo bye bikoonagana n'ebikolwa. Gwe tobeera murabbi, tobeera mukuza, tosobola kulabirira. Asidiq, al-amana, obwesigwa. Muraqabat al-hatif al-manzili, olina okutunuulira bw'obanga olina essimu eyawaka naye ebeeko ki? Ebaako ekkomo, ebaako amateeka. Tobireka buleesi awo nti mwana alina eddembe okukola kyonna kyayagala. Ensi kati ensi weeri, buli mwana alina okukola nga bwayagala. Bw'onaabanga eyo embeerayo, wa anta tajlib lahum, nga gwe obaleetera ebintu ebyonoona eddiini yaabwe, gwe obaleetera ebintu ebibajja ku bubumbwa Allah kwe yabatondera. Tahdim, amaka ogasaanyaawo. Tubadde tukusuubira kuzimba naye ate okola ki? Gwe kennyini gwe ogasaanyaawo, ozimbulula. Ekiba kyetaagisizza okwongera okutunuulira abaana abo n'okulondoola abaana abo, kikwetaagisa okubanga tutunuulira an-nadharu fi juyubihim, kizala okwetaagisa okutunula mu nsawo zaabwe. Naye mu kutunula mu nsawo zaabwe si kugamba nti leeta ensawo yo ngitunulemu, nedda. Si bw'otyo bw'olina okukikola. Nga ggwe omuntu omukulu olina okukozesa amagezi Allah ge yakuwa. Nkebedde ntya mu bintu by'omwana ono, biki byabaamu, tabanga bbe ebintu byabanne ku masomero. Oluusi bakomawo nga bavudde ku masomero bakomye omulummula, alina ebintu byazze nabyo, olina okubuuza nti ate bino byazze bitya, wabifuna otya? N'asooka akunnyonnyola. Wa illa bw'obanga tobitunuulidde ebyo, wabaawo embeera esigibwa mu mwana etali nnungi. Bayinza okuba nga beebase n'okebera, tekirina mutawaana insha Allahu taala mu mbeera efaana bwetyo, kubanga gwe ekiruubirirwa kyo, ekigenderirwa kyo ekikulu, oyagala kutereeza ki? Otereeza abantu bo muyingire nabejjana mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala,
bagamba nti oteekeddwa okubanga olondoola muraqabati ma yaqra'unahu, okutunuulira bye basoma, okutunuulira ebintu ebikola ki ebisomwa, abaana bye basoma. Naddala waliwo ebitabo ebimu nga si birungi omwana okubanga abisoma, byonoona enzikiriza, bitabo by'abashia, bitabo by'abakadiyani, bitabo by'abaki, ebintu ebifaananako bwe bityo. Olina okubanga weetegereza ne bye bakola ki, kubanga gwe olina kyozimba. Ikram as-suhba as-saliha lilwalad, olina okubanga omwana wo bw'abanga alina emikwano nga mirungi, nga alina emikwano emiki emirungi, mikwano gyegyo gigulumize, mikwano gyegyo ogyongeremu amaanyi nga gwe omuzadde nti emweyise bulungi, obakubiriza okubanga bajjumbira okusinza Allah, besambire ddala ebibinja ebikyamu oba abantu abakyamu, bazzeemu amaanyi okubanga alina emikwano emiki emirungi. Twandibadde twogera bingi ku nsonga eyo, naye kyetugamba nti ikram as-suhba as-saliha lilwalad, omwana bw'abanga alina emikwano emirungi kola ki, gigulumize, emikwano egyo gisembeze naawe nga gwe omuzadde osobola okutuula nabo. Kijja kuyambako okulaba nga kyozimba insha Allahu taala ogenda kubanga okifunamu mu maaso biidhini subhanahu wa taala. Okutaasa omwana emikwano egitali mirungi, emikwano egitali ki, egitali mirungi, gwe olina ogimugobako, ate bil hikma, ogimugobako naye muki, mu magezi. Olunaku lwosooso giraba, si lwobagoba nti mwe mugende wano nabagoba dda mwagala ki wano, muli baana boonoonefu. Ate batukozeseza hikima. Twala nasiha, omuyite mugaye nti olina kuba n'abantu balungi, buli lwoba n'emikwano emibi omunnyonnyola obubi bw'emikwano egyo emibi, omunnyonnyole nga teweerabidde na kyakusaba Allah subhanahu wa ta'ala, nga teweerabidde kyakusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akulongooseze ki? Allah akulongooseze zadde. Tugambye olina okutunula mu mikwano gye. Bangi mu bazadde tebamanyi mikwano gya baani, baana baabe bangi nga tamanyi mikwano gye, nga tamanyi nti kyabuvunaanyizibwa okumanya mikwano gy'abaana bo. Oteekeddwa okubanga onoonyereza ani mukwano gwo ku ssomero, ani mukwano gwo, ebyo nabyo olina okubanga obimanyi. Bw'obanga oyagala okuzimba amaka amalungi, amaka agayinza okubanga gakusanyusa hatta yawma alqiyama, eyo ensonga olina okubanga okitunuulira biidhini subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala gye twagala okukoonako y'ensonga ekwatagane al-bu'd an tadkhim al-akhta'. Waliwo embeera ezimu ezitera okubaawo mu bazadde, tetugejjesa nnyo ate ensobi ezimu. Waliwo ensobi gy'oyinza okugejjesa nga teyeetaaga kukola ki, kugejjesa, akoze ensobi. Naye abamu ensobi bagifuula okubanga ki, nene, naye nga ate si ki, eri adi ya bulijjo, omuntu yenna asobola okukola ensobi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kullu bani adam, kati ekigambo kassa kiyingira mu bwongo bwaffe nti buli mwana Adamu yenna asobya, nga naawe omukulu bw'osobya n'omwana asobola okukola ki, okusobya. Mathalan ayasize sowaani,
sowaani yo nnungi nnyo wagigula bbeeyi naye Allah ageze nemuva mu ngalo nekola ki naye kyokola nga eyo giwandiika n'ennaku z'omwezi wayasa essowaani ennaku z'omwezi bwe ziti abamu balina n'obutabo bawandiika akhta z'abaana baabwe ensobi omwana gyakoze gyakola ki n'ennaku z'omwezi lwaki wemalako emirembe ogwo buli musigo gwo bamalayika olwo bakole ki tebyetagisa ebyo kuwandiika nsobi bal ahyana ebiseera ebimu nga bwe tubagambye nti waliwo ebintu ebimu bye tutakola ki tokigejjesa nnyo 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 n'okisusa we kyandikomye fajamii albuyut taqa fiha al akhta amaka gonna gabaamu ki gabaamu ensobi zo zitambuliramu naye ensobi ezo famuqilli wa mustakfir waliwo abayitiriza ne ziba nnyingi newabaawo nga ensobi zibadde ki ntonotono ng'oli ayasizza ndabirwamu ayakoze eki ebintu ebifaanana bwe bityo nga la yatarattabu alayhi kabiru fasad fakullu nnasi yuanuuna dhalik nga kituufu ebansobi ekoleddwa naye tukimanya nti ekyolumu omuntu asobola okukola ki asobola okukola ensobi netubanga insha allahu taala ebimu tetubizimbulukusa nnyo embeera ya ataghaful an baadhi ma yasudu min al awlad okwesonyiwa ezimu ku mbeera ezimu kiki babategeeza mu kigambo ekyo ti omwana tateekeddwa kumanya wennoggweeyo nga naawe bwatateekeddwa kumanya nti buli kamu konna kakola okamanyi okukulekeramu embeera y'ekitiibwa wekitegedde tukiddamu waliwo ebintu ebimu ebirina okukolebwa nga si binene ne weefuulanga atabirabye sigga nti oba tobirabye oba obirabye naye weefudde nga atakola ki atabirabye nobyesonyiwa si buli kantu konna kaba kabaddewo nti olina omuga nti akonna kategedde naako nkategedde naako nkategedde la ebintu ebimu tubyesonyiwa kyebategeeza nti bian yalama anhum kulla sagiri wa kabira okubanga omanyi ekinene n'ekitono buli kantu konna konna waliwo ebintu ebimu byolina okubanga bitambula bwe bityo n'okireka ne kiyitawo mpola طيب ensonga endala gyetuyinza okukoonako era insha allahu taala yensonga ekwatagane atarbiya biluquba okukozesa enkuza abaana n'ensonga yaki okumulabirira n'embeera y'ekibonerezo ebibonerezo al asulu ekikolo mu kulabirira oba mu kukuza abaana tukulembeza kye bayita alliinu warifqu obukwata mpola obuki obukwata mpola nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ma kana arifqu fi shay'in illa zana obukwata mpola tebusobola kuba mu kintu okujjako nga bukinyiriza oba bukiwunda wama nuz'a min shay obukwata mpola tebujjibwa mu kintu okujjako nga bukyonoona ekyo kigambo nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam akigamba ani kigamba mukyala we Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha waliwo yamunakuwaza bwamunakuwaza n'amusabira edduwa yali nkambwe kambwe oli yamubbira ki amubbira kikomo bwamubbira ekikomo nanga nsaba Allah musuule eddalu
anzibidde ekikomo kyange. Allah amusuula eddalu. Aisha kikyosaba gwe. Allah bamusuula eddalu n'atandika okuba abantu amayinja. Ani abafuuse ensonga y'okukosa ate abantu abalala? Nabga Aisha, ma kana rifqu fi shay illa zana. Obukwata mpola tebuba mu nsonga okujjako nga bukola ki? Bukinyiriza. Ate amaanyi agasukkiridde tegaba mu kintu okujjako nga goonoona bwonoonyi. Omusiraamu alina okuba nga ali wasat, alina okuba nga ali muki? Ali mu makkati. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, obanga bwe yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo nti nga tannaba kuba nti abonerezebwa, tusooka ne tukulembeza ekyaki ky'obukwata mpola, okozesako okkuba eryo nga bw'olaba Nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam embeera ze zisinga obungi yakozesanga hikima, magezi. Waliwo omuvubuka yali akola mu maka ge, bamuleetera mwana muto muto. Maama we yakwata omwana oyo n'amutwalira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nti abantu bakuwadde be bakuwa, nze mbuliddwa kyenkuwa naye nkuwadde mwana oyo akulabirire akuweereze. N'amuwa Anas. Anas agamba naweereza mu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Emyaka emeka? Naweereza mu maka ga Nabi sallallahu alaihi wasallam emyaka 10. Wallahi ma darabani, teyankuba ku luyi. Ate era teriyo lwenzijukira nti nina ekintu kye nakola nambuza lwaki okikoze. Oyo akunyumiza ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulowooza talina nsobizi yakola nga Anasi ng'omwana? Naye Nabbi yamanyanga okikula ky'omwana, obubumba bw'omwana tulina mukwata tutya sallallahu alaihi wasallam. Era olunaku lumu yamutuma naga nti Anas, genda mu kifo bwe kiti, alina ekifo kye yamutumamu nga mwana muto muvubuka. Anas bwe yatambula atuuka mu kkubo asanga gurupu y'abavubuka bazannya, naye ne yeegatta ku ki? Ku gurupu n'azannya. Nabbi agenda okulira muvubuka gwe natumye nga tadda, naye akamugoberere. Agenda okutambula atambula sallallahu alaihi wasallam, amusanga ali muki? Ali muzannya azannya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamutuukako nga Anas tategedde nga amutuuseeko. Yalaba muntu amukoona ku kibegabega, amukoona ku kibegabega. Anas nassaako emisinde agende gye bamutima, naga nedda togenda, sigala ng'ozannya. Naga akanziruke nedda zannya. Nabbi n'atambula n'agenda gye yali atumye Anas, n'akomawo sallallahu alaihi wasallam. Naye Anas atunyumiza agamba nti ekyo kye yankola teyaddamu kuntuma mulimu nenziramu okuzannya muku. Nabbi teyamukuba, wabula ekyo kyokka kye yakola, yamukoona ku kibegabega okumulaga nti nkulabye oli muzannyo ogwo. Ye ne yeeyongerayo sallallahu alaihi wasallam, n'akola bye yakola n'akomawo. Singa yalinze oba ggwe, kiki wandimukoze oyo omwana? Naam, kale ne bwoba tomukubidde awo omugambo ojja kunsanga eka, era akusanga wamenyedde emiggo giri awo gimulinze. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina hikima, yalina amagezi mangi nnyo, ebintu ebimu nga tabizimbulukusa nnyo sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, tugambye nti bwe tuba kutaasa baana tulina obbataasa bil hikima, nga tukozesa amagezi Allah subhanahu wa ta'ala ge yakola ki? Ge yatuwa. At-tarbiya tubagambye nti tulina okukozesa liin, obukwata mpola. Obukwata mpola singa abakoze ensobi esoose tebagibonerezaako, nga gwe gubadde omulundi okukola ki? Gusooka kuba kubuulirira bil hikima. Bw'ola kigenze mu maaso
ne balyoka bakulagira okutandika okubonereza buli lwekusukka kibooko ne ziba za yawumiya za buli lunaku batuuka ekiseera ne bazimanyiira kati bamala okuzimanyiira oba tokyalina kyozzaako kuba bamaze okumanyiira ki kati ekivaamu ngoga nti oyannema nakuba nempulya nga nkooyi. Olulimi olwandisinza okuba olulungi lwakukola ki kubuulirira i'ta al awladi fursa litashih okuwa omwana chance y'okuba nti alongoosa singa ngenda kukyusa nsonyiwa kkiriza okole ki osonyiwe okulembeza ekyokusonyiwa bwe kibanga kyetagisiza okubanga akoze ensobi oba oli awo ayinza okukola ki mu maaso naaba nga alongoosa biidhini subhanahu wa ta'ala. Naam. Obutamutuuma nnyo mannya singa aba akoze ensobi tutera okutuuma abaana amannya agatali malungi. Mathala ayinza okuba nga ayinaka akubbye lunaku lumu eryo erinnya ne litamuvaako buli kiseera omuyita ki omubbi ono kondo nina waka kondo waka mubbi n'omutuuma ne mu banne nti mumuyite nga ki mubbi. Sabu tokozesa nnyo olulimi olwo oyinza okukozesa ekigambo ekyo ate nekikosa omwana mu maaso n'afuukira ddala ekyo. Bw'aba akoze ensobi n'omubonereza eyekole ki eve mu ddiiro tomutuuma amannya mubbi ali bwati ebigambo ebifaana bwe bityo biba tebinyuma okubanga omwana ayitibwa naddala nga akukakasizza nti ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kubanga nongoosa insha allahu taala.